No, it's okay, it's okay. Honorable Zaki Francis. Honorable Zaki Francis as the Electoral Management Commission. Eso nyanya bichebe byotadde ku maaso. Olina okubaamu n'ennyaanya n'ekubeereramu mu kawaano bati yagasi niwe batukuba niwe tuzirika bwe tuzuukuka era tuddamu kyekimu kubanga ensonga eriemu kwagala kukyusa abantu baabwe nze emupi asinga obuto omu ku bato abazze Kamenyo wange yakugamba tyeyajja kuba emupi nga alina emyaka yaloba nnyo obutasimbawo ng'obudde bukyali esagala ate ngwe ku musobi eyo njagala ensi ngikyuse nga nkyali ddala tutereze future y'abaana baffe nga bakyali Kamenyo ze emupi asinga obwavu sokolindeko njagala kunnyonnyola bintu bino ze emupi omu ku basinga obwavu lwa nsonga abavu be bansindise eyo sigenze kiikirira bagagga ngenze kiikirira bakanaabe ngenze kukiikirira bantu bali mu busaaluni bwabwe obutakola nkiikirira babooda abatavuga booda ssaawa eno abatalina kye balya nze Kamenyo nzize nze emupi asinga obutamanya luzungu batagenda kwogera luzungu ku campaign ogenda kulayira otya oluzungu lugenda kunnyamba mu kulayira n'abantu benziza okukiikirira 85 ku kikumi bonna bonna tebamanyi na luzungu babalimbidde mu luzungu okumala ebbanga bagenda ne bateesa ebintu by'oluzungu bo tebabitegeera tebamanyi nakumanya nti politics abagasa bali ebabonabo ze muntu aza okukiikirira abantu abatasobola kukkiriza scientific elections kubanga scientific elections eziza okukiikirira bakanaale ezikukiikirira babooda ezikukiikirira bavubuka bato basomye batalina mirimu tebamanyi nebibogera mu luzungu tebabitegeera so nzize okukyusa embeera y'abantu bange wane mu Uganda yena gy'ataase kuwangalira Why are you coming to the full of gathering of this kind here? Because as a youth, we see all the heroes go through a lot of things. So as a youth, I'm always encouraged by the history that I always read, that I've been reading. That, for example, Honorable Chagulanyi, he came from nowhere. He was a ghetto boy like me. They don't see it here. So we've decided if they have refused or they can't do those things for us, let us go and do themselves for by us, you know. Yebaliko onyumidde mu luredi olese kalifuwa kiki olese kalifuwa gavumenti yamwe ebintu sente byesimbye ebintu byesinga okwononera mu ssente Kalifa otandikidde mu kalifuwa ono golaba ono omusobola terikisobola kusobola kubanga tobulamu bwembiseemu okufuuka Kalifa obadde buzibu nnyo n'okusinga buno just kutiyagaasi okitegeera so Kalifa olaba navamu eri embeera saali mwana wa mugagga saali kusaba mu famire yani siri munyankole sibaki naye nenzija nenfuuka wakabi Uganda eri disorganized Uganda ewatali copyright nenzija nenfuuka Kalifa olaba
so tiyagasi tekuyinza kumutiisa entoba gyetumenye okufuuka kalifa ebyennyonnyo bambonyeebonyenyo kuba waba tiyagasi bamubyenga mukambwe ennyonnyo okusinga mu tiyagasi twasembayo ng'ozze kukima empapula kati ozikomezzaawo era bulungi nnyo ziizo era bandaze nti bazirisiivinze so kati ninze decision egenda okukolebwa oba eri commission gyetugenda okugoberera awo tugende mu mugendo gwaffe oba kyebayita struggle. kati watya bujjanga ne bagamba tukusudde akako tukasudde onookolawo ki anti ekyo kyebayita ekibiina kubanga nga gavumenti ekibiina tukibeeramu okugoberera amateeka gaakyo so nga nze omukulembeze ekyo tekiddawo okuntiisa kubanga ebintu byonna bibeera bya competition biba bya competition ate tewaliwo wanti wonna kugenda nga tewaliwo mukuganya so tusookera waneeno mu kalunka wano then tumale tukulembera so tekiriiko nti ate biki nze ndidwedde okukyalenjinga yenna abazimu naye akagatto